Nze kano ndaba ng'ekimuli. Okuviira ddala mu ssomero, Yvette Nakavuma w'emyaka 22 ng'ayagala nnyo ebyemikono oba art. Oyinza okugamba nti kino kyava ku maama we gwe yalabanga ng'aluka ebintu eby'enjawulo mu wuzi. Nange ne mbeera nga ntungamu nga nkola obutonotono obusikaavu. Kati bwe nagenda mu maaso nga nsoma mu senior 4 era ne nkola art. Kati nga mu bye batuwa mulimu ne mu Bugundi, mu practicals nga mulimu ne bino. Olw'embeera y'ensimbi, ono teyeeyongerayo nnyo kusoma. Engeri gye yali ayagala okuluka bwe yagenda ku mutimbagano n'alaba nga mwana wattu asobola okuluka engoye. Akasente kaali kawulamu katonotono ng'ate mukadde alina okuweerera abalala bato bange. Ne ŋŋamba nze kangire nga nfuna kyenkola. Kwe kutandika okulaba ku gundi, ku TikTok, ku YouTube nga bakolamu engoye. Kati ekyengoye ekyo ne kinnyumira nnyo kwe kusalawo ntandika okukolamu engoye. Nakavuma aluka ebintu eby'enjawulo kati omuli n'obugatto bw'abaana. Ng'onooluka Nakavuma atubuulidde by'otandikirako. Tiwofuna empiso n'ofuna ne wuzi. Kyekiringa ebyamaanyi by'olina otandikirwako. Then ebirala ojja obifuna mpola mpola. Kati nkolamu engoye, enkoofiira, obugatto bw'abaana, mba nsobola okukolamu n'obw'abakulu. Ze wuzi kisinziira kyoyagala okuggyamu. Kati waliwo blanket yaani ezo zikozesebwa ng'oyagala kukola obaka blanket. Waliwo sigaalo, waliwo robin. Kati kisinziira olugoye kiba kigenda oddujjayo obulungi. We tumusangidde ng'aliko akateeteeyi k'omwana kaaluka. Okuvaayo obulungi agamba nti olina okupima buli kyoluka. Osooka n'okyeyininga kakyeyini akamalayo ebipimo ebyo by'oba opimye n'olyoka otandika okuluka. Kati bw'okakola nga kawanvu bulungi okumalayo ekifuba bwe bati ng'olyoka otandika okuluka. Kati enkoofiira yo ngiruka mu laawundi. Ngiruka nva waggulu nga nduka mu laawundi. Nga wano wali closed, so we mba ngitandika yo sikyeyininga kawanvu, nkyeyiningako kitono then nentandika. Then we mba nkola akateeteeyi ngaako ko ntandika nakuluka kano kagundi akaleega. Okuluka kuno kulimu design ez'enjawulo. Kasi totegeera ky'oyagala y'engeri gy'olukamu. Tuyinamu single crochet, double crochet, kati ne stitches ez'enjawulo. Kati okugeza wano waggulu nkozesezza wafo stitch, then eno wansi nkozesa double crochet. Ofuba okulaba nga tolina w'obuuka era singa kibaawo olina okudda gye wavudde n'oddamu buto. Kati tugeze oba nga ntandise wano w'obuukawo kano n'otakalukaako. Olugoye luba lufudde era kasita lufa bwe luti oba ebipimo ng'okozesezza bifu oba olina oddujjayo lwonna. Nga weewadde akadde mu lunaku osobola okubaako ky'omaliriza okusinziira ku ky'oluka. Kati ndikola akateeteeyi ka mwana yakabbaafidde oba engoye enkola ez'occasions ez'enjawulo, kola obw'oku bbiiki, just obw'okubeeramu obuli casual, then n'obwa bbaafidde nabwo mbukola. Kisinziira. Kati kayinza otwala ennaku nga 2 oba 3. Kati enkoofiira yo ng'eno mba nsobola ogikolera mu lunaku lumu. Buli kyakola afuba okulaba ng'akiteeka ku mutimbagano naddala TikTok. Kino kimuyambye okweranga n'okugaziya akatale. Mbikola ne mpostinga ku TikTok ne nfuna abantu ab'enjawulo. Ababuuza n'akubuuza ssente mmeka ne mbawo ennamba yange eya WhatsApp. Then wabaawo aguze ekintu n'akitwala n'akisiima ng'ali commentinga omulala. Mu ddala tawanyizibwanga nnyo bakasitoma abasuubiza ne batatuukiriza naye we butuukidde olwaleero nga kino yakinogera eddagala. Nga waliwo akuwa oda ye n'ogikola w'omaliriza n'omukubira amasimu nga tagakwata. Kati ne ntandika ne ŋŋamba nti oli waba ayagala oda ye ka deposit ke kakonfaminga oda then ne ndyoka ngitandikako. Kati emyaka giweze 2 nga Nakavuma atunga. Agamba omulimu guno gumwanguyiza obulamu era okutuuka wano zibadde wuzi zino. Nfunamu akasente nkola ebintu bye mmaliriza ne mbitunda ne nfunamu ssente. Ne nsobola okwebeezaawo. Kati ow'omwaka ogumu paka ku myaka 3 kasobola okuba ka mitwalo nga 6. Then kana ak'omukulu size small medium ka mitwalo 7. Then size gye yoyongerako ba size large nga ka mitwalo 7.5. Extra large mitwalo 8. Mu kiseera kino Nakavuma yafuuka musomesa era we tumusangidde nga waliwo abakyala abalala bali mu kuyigiriza. Nakomanga okuva okukola ng'ebintu bye byakola mbisangawo awo nga binnyumira. Nange ne neegomba ne ŋŋamba nze ani atayiga. Ndi myezi nga 3. Ebimu mbimanyi. Just design ntono nnyo gye sinaba mmanya. Ngoma design teziggwayo. Omuntu asoma okumala omwezi naye kisinziira. Bwe mba ndaba ng'abuzeemu kuba kati tugeze oba omwana w'essomero
aba asobola okuba ng'obudde alina butono kati asobola okuyiga n'ayigako ky'ayizeeko n'addayo ate ku ssomero waakomawo ne twongerezaako. Yvette akoowola ggwe omuwala alaba emboozi eno okubaako omulimu gw'omuto gw'oyiga nti kikuyamba n'okuwona emize egitali gimu. Kati kino ekintu woba okiyize osobola okuba nga olina omulimu gwo gw'okola then woba ofunyewo free time n'obaako akantu k'okola n'otabeera idle kugenda mu groups n'obutanyooma mirimu kuba abasinga asobola okulaba n'agamba ebyo bisaana batalina byakukola. Omulimu gwa Yvette Nakavuma guno gulagira ddala nti naawe alina akasente akatono osobola okubaako ky'otandika n'olekerawo okolera engalo era n'ova mu bangalo bunani. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Ennamba kweri kuno omuntu aba amanyi okunsanga ajja kubujja ennamba nankubira.